Olunaku olw'eggulo abasiraamu ku muzikiti gw'ekijjukizo ky'abajulizi ogwa Masjidi Nur e Namugongo batabukidde bannaabwe bagambibwa okuva ku kitebe ky'obusiraamu ekya Uganda Muslim Supreme Council abadde bazze okulaba enteeka y'omukolo gw'okujjukira abajulizi abasiraamu ogwabadde gulina okubeera mu kifo kino. Bajja ndowooza kulaba bajulizi naffe tugenda beera bajulizi abapya ab'enkya nga bamenya omuzikiti okuba tetulina kiddako tebalina kibatongeddeku kumenya muzikiti. Omukulu yabalagidde tebagondera omukulu kyabalagira kye balina okugenda nakyo baagala bamenyewo essomero erisomesa obusiraamu mu kifo ky'okutwongerako obwongezi baagala kuzimbulula buzimbulu. Kalumanyira yavudde ku nsimbi obukadde 2 gavumenti ze yabawa okutegeka omukolo guno kyokka nesitatuuka ku balina okuzifuna. Wetuukidde ku muzikiti guno enkya ya leero tusanze ab'ebyokwerinda okuli poliisi n'amagye bakyebunguludde okutangira abayinza okutaataganya embeera. Abakulira ekifo kino bategeeza nti baweereddwa obukadde bw'ensimbi za kuno 5 bokka okuteeka omukolo so nga ensimbi ezayisibwa gavumenti zaali obukadde 200,000. Nti Namugongo twaweebwa emiliyoni 200,000 nga za kuteekateeka mukolo guno ogw'okusabira abajulizi so si za development naye ng'ebula olunaku lumu ku miliyoni 200,000 ne bataako miliyoni 5 ze ziba zikozesebwa. Bano batuulidde nti balagirwa okuteeka pavers mu luggya olw'omuzikiti guno gusobole okulabika obulungi wabula nga kati bali mu kattu olw'ebbanja ery'obukadde 17 ezaakola omulimu guno obutasasulwa kubanga baali basuubira okutoolako ezo obukadde 2 gavumenti ze yabawa kyokka nga bafunyeko obukadde 5. Ate amabanja ge baalagira nti mu kuyonja ekifo ne balagira nti mwewole tujja kiriyalinga tebaagatunuddemu era tebaagala kumanya. Bategeeza nti ekya Uganda Muslim Supreme Council obutabawa ssente tekijja kubalemesa kujjukira abajulizi abasiraamu abaafiira eddiini yaabwe nga bategeezezza nti babadde nga basabira abajulizi abasiraamu buli mwaka era bakusigala nga bakikola. Tekitegeeza nti Supreme bwetebaawo tuba tetwasabye. Bo bwe baakyusa olunaku ffe ku lunaku era twasaba ne tubasabira. Banira bagala gavumenti esse ku nninga aba Uganda Muslim Supreme Council okwembalirayo obukadde bw'ensimbi 2 ezaali ez'okuteeka omukolo guno. Bajja kubasaba embalirira bo babanyonyola embalirira yaabwe yatambudde eti. Naye ng'era ffe gavumenti tugigamba tugisaba etunuulire erondoole ssente ezo kuba wano ku ground tezaakoleddwa. Brian Kiberu yakusakidde eggulire lino ku Rakke STV agaleero.